muyimbi munaffe omu bayita Rock Giant yagamba nti in fact yalagula nti ekiseera kijja kutuuka mulaba abaana nga si ba bulijjo era nga yeffe abazze tuvumula akatijjo. So teyali mukyamu okugamba nti guno omulembe gw'abaki, guno omulembe gw'abalasi, hakuna matata bana. Mukitegedde ekyo. President Museveni emyaka 34 kati gigenda okwera mu 35 gyafugidde eggwanga lino. Yes, bingi byakoze ebirungi tetumuyisa mu maaso, naye yali amu bannayuganda olukwe, yagenda akyusa ebintu byonna byonna bye yasuubiza. Abaali mikwano gye n'agenda nga yawukana nabo, naffe ba artist twali mikwano gye era lwali lumu nga tukwatagana naye. Naye bwe yakyukira eggwanga nga ffe tuliwo okukyusa eggwanga, kubanga ffe tugenda kubeerawo emyaka mingi nga Museveni ne bakadde banne bamaze okugenda. Tugenda kubeera mu Uganda eno, kyovala kitukakatako okugitereeza tugyeyagaliremu n'abaana baffe bagyeyagaliremu. Olunaku lwa leero emirimu gyaffe giringa egyawereddwa. Lwaki? Kubanga batutya. Lwaki? Kubanga twogera amazima mangi nnyo. Kakati no twagala obbategeeza nti mwalugulira ku pata. Ffe tugenda bajjako era olutalo twalutandise, tetulwanyisa mundu. Tetugenda kutta muntu yenna ng'abo abatufuga bwe bajja baamala okutta abantu abasukka mu kitundutundu kya miliyoni okutuula mu ntebe eyo. Neffe tubakubisa muziki, tubakubisa na joko. Tuyimiridde nga tuli confident kuba tumanyi bannayuganda bali kusaidia yaffe. Tuli confident kuba tumanyi amateeka gali kusaidia yaffe. Ne okusingira ddala tuli confident kubanga tumanyi nti Katonda yali waggulu ali kusaidia yaffe. Buli kye tukola kiri mu mateeka. Buli kye tukola tukikola ku lw'obulungi bw'abannayuganda, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Kuba eno ensi yaffe tugyagala. Twagala ensi yaffe ebeerenga zi Jamaica. Ate nga kisoboka, ate nga kigenda kubeera. Tubuzaayo emyezi kati ng'ena okugenda mu kulonda. Twagala okutegeeza abannayuganda n'okunga ba artists bannaffe abali eyo timulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Omwandiisi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians. Guno omulimu gwe tugendako oba olutabalo lwe tugendako luli serious nnyo nti lwetaaga buli omu. Kati mwe ba artist muli bagezi nnyo era ensi ebakkiririzaamu nnyo. So tugende tukozese ebitone ebyo Katonda bye yatuwa, twetaase ffe nga ffe, tutaase omulimu gwaffe, naye ate tutaase n'eggwanga lyaffe, tuteekewo n'essuula empya abo bagenda okuddako gye bagenda okweyagaliramu. Tuli wano leero mutweyagaliramu kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abatusookawo. Ba artist bannange mwenna njagala mumanye nti mbeenyumirizaamu okusinga bwe mumanyi, mbakiririzaamu okusinga bwe mumanyi era mbaagala okusinga bwe mumanyi. Ffe nga ba artist Katonda alabika yakikoze kagenderere okutuyitamu okutaasa eggwanga lino ffenna lye tuyita ewaka. Okumala ebbanga ddene bakikola kagenderere okulaba nga batudisconnectinga ku ki kye tuli na ki kye tusobola okutuukako. Njagala tujjukire emyaka gyonna abaddugavu nga balwana okwetaasa kwabo ababafuula abaddu bakozesanga music. Njagala mujjukire nti South Africa nga bazungu babonyabonya omwana w'omuddugavu bakozesanga music. Abantu betusinza okumanya ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna bangi bayise mu art. Njogera ku music naye bwe njogera ku music mulire art. Art muli okutontoma, muli okuzanya katemba, muli okuyimba, muli okusiga ebifaananyi, muli ebintu byonna eby'obuyiiya bw'obwongo. Bob Marley yatugamba emyaka mingi nnyo nga bamutukyayonka. Natugamba emancipate yourself from mental slavery. No one but yourself can free your mind. Wetaase okuva mu kkomera eryaku oba olukomero olwakusibwa ku bwongo kubanga tewali ekyasobola kikolera okujjako ggwe. Bakikola kagenderere ffe mu mugigi gwaffe twakula nga baawera political education. Ekyo kyali kigenderere. Bafuba nnyo okumakinga sure tetumanya byafaayo byabo abatusookawo. Olunaku lwa leero tulina omu ku baana b'omusajja yali artist owakabi ennyo gwe bayitanga Christopher Sebadduka. Amini yamugoba wano kuba Amini yali musajja mugezi nnyo yamanya amaanyi ga art.
Museveni mumuyita mugezi nnyo naye Museveni fala. Lwaki kuba Museveni yatya ba professor, Museveni yatya ba dokita, Museveni yatya ba lecturer, Museveni yatya ba lawyer. Museveni yafuba nnyo okutukirizisa nti tetulina kye tumanyi ate nga kyatuyamba kubanga twamuyita kulitalaba. Era tulina okukkiriza nti ba artist bannaffe bangi nnyo abafudde mu ngeri etategerekeka nga mutwalidde ne Moses Radio oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abantu abo. Tulina okulowooza nti waliwo ekigendererwa. Nze kennyini Kamakoogera nali waakuziikibwa emyaka 2 egiyise mu August mu Arua. Katonda yazabibye naye nkakasa eyo yakikola ng'alina ekigendererwa. Katonda yampa omukisa ogulivinga paati 2 y'obulamu bwange. Era nga bwe nabasuubiza nti nja kumala buli lunaku olw'obulamu bwange nga nfuba kino ekindimu kisimbe oba nkisige mu bannange abalala bonna. Tufubye okukisiga mu bannayuganda bangi nnyo. Naye tewali buvumu bwenfuna bassebo ne bannyabo nga kumanya nti byendowooza ne byemmanyi ne byempulira ku mutima ate tulina chance ebisiga mu bayimbi abalala, mu bannabitono abalala, mu bannakatemba abalala kubanga ba artist muli powerful. Mwina amaloboozi gamaanyi nnyo. Eyo nsonga lwaki batwala ssente z'omusolo biliyoni ne biliyoni basobole okutugula okutusirisa. Bwe bamanya nti ssente tezisobola kutumala kuba tulina ababbeeyi nnyo, osobola okumalawo bajeti ya Uganda yonna ng'ogulirira abayimbi. Ne badda ku levo eyo batiisatiisa. Bwe balaba nga nekyo batiisatiisa kyayononeka dda kuba gano bwe koba amazzi gaagenda dda wansi w'olutindo. Ne baleeta amateeka ag'okubaziba omumwa. Okumala ebbanga ddene nnyo twayogera ku bintu bino bannange ffe ba artist ffe tusinga obulamu obunyuma. Ffe tusinga obulamu obw'eddembe. Yeffe buli omu bayagala okukolako omukwano naddala abo abatufuga. Naye lwe nasooka okuvaayo weewaawo sinze nasooka bannange ba artist bannange baali baavaayo dda. Sinze nsoose ate sinze asembyeyo. Ne bano be mulaba si be basoose ate si be basembyeyo. Naye baafuba nnyo okuteekawo nti abo bali mu byabufuzi. Nyina amawulire gye muli tewali byabufuzi bino bya ddala baganda bange. Kubanga artist oba entertainer sukaali tomugula bbeeyi ya njawulo ku muntu mulala. Eddwaliro togenda mu lya njawulo ku muvuzi wa booda. N'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ndi wasanyu nnyo baganda bange okumanya nti twabuuka ate twabuuka kirindi. People power! Our power! Our power! People power! So tuli wano olwaleero. Okumala ebbanga ddene babadde batuyita badongo. Yes, tuli badongo kuba obudongo kiva mu ndongo. Naye nga bwe twakibagambako nti Kampala kibuga ky'abaana bongo newankubadde kati efugwa abadongo tuba baana bongo batuyita badongo. Bannange tuli baana bongo wadde batuyita badongo. Naye kimpa essanyu okumanya nti ffenna tumanyi kati omulama gwe tuliko. Bino tetuli mu byakusaaga mu busaazi. Tetutegeka kivulu. Tetuteekateeka kikujjuko. Tuteekateeka kukulembera ggwanga lino lye bayita Uganda. People power! Our power! Our power! People power! Okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ku nsi yaffe nga batulowoozesa nti abantu balala be balina otutegerera. Naye kimpa essanyu ba artist bannange okumanya nti n'ensi yammwe temuyinayo waka walala. Mugenda kubeera wano ne bwe munaaba mufudde bagenda baziika wano. Naye ate njagala bajjukiza nti bannayuganda bangi batutaddeko amaaso. Bannayuganda bangi batulinamu essuubi. Emyaka emitono egiyise tubadde tusobola okunnyonnyola nti tetwamanya. Naye kati tewali gw'osobola kugamba nti tetwamanya. Era buli artist abantu abatuwagira batusuubira okuzanya paati yaffe. Njagala okussaamu ekitiibwa bangi ba artist bannaffe olwaleero abatwegasseeko mwono kaweefube. Bino si bya Kyagulanyi. Bino si bya Walukagga. Bino si bya Jackstar. Si bya Mary Butter. Bino byaffe ffenna ng'eggwanga. Nakibagambye mu ntandikwa era nkiddamu nti Katonda alabika yasazeewo kukozesa ffe be babadde banyooma.
mukimanyi mu byafaayo Katonda akozesezza nnyo abantu oba sekita ezinyoomebwa kakubere kutaasa nsi eno. Nabbi Muhammad teyali mwana wa mugagga, Yesu Kristo teyali mwana wa mugagga, Bob Marley teyali mwana wa mugagga, n'abalala bannabitone. Tuze tulaba ku bannabitone abatusookawo nga baali basobola okukola ekyamaanyi n'okusinga okubyogerako obwogezi. Bob Marley yabyogerako, bino byetwogerako tuddamu bidde babyogerako nga tetunaba na kuzaalibwa. Ffe twongereza kwabo, naye ate tulina omulimu ffe ate okwongerayo omuzannyo guno. Tetugenda kukoma kubiyimbako buyimbi bannange, nedda. Twalina okutekinga step ffe kennyini twekyusize abo abatufuga bye baalema okukyusa. Era kati tuli ku lugendo olujja Museveni mu ntebe tugituulemu ate tuweereze abantu baffe. People power! Ba Bob Marley oba oliawo tebaamanya maanyi ge baalina, oba oliawo balowooza balina kuyimba buyimbi. Muhammad Ali bwe yali azannya ebikonde oba oliawo yalowooza nti alina byogerako bwogezi. Naye twali tunyumya ne Nubian olumu n'agamba singa Bob Marley yavaayo ne yeesimbawo akulembera Jamaica, olowooza Jamaica singa terina nkyukakyuka. Naye era kye baakola baakikola tubawo ekitiibwa. Kati ffe tuli wano olwaleero. Bangi battibwa olw'okuyimirira ku mazima, bangi bawaŋŋanguka basebadduka bafire lutaaya. Olunaku lwaleero tuli wano okwongera ku leva tebbo gye baakomako. Twava ku levo ey'okuvugamu ku mmotoka ey'okumanyika, kati twagala kolawo njawulo n'amanya gaffe gabeerewo olubeerera. People power! Njagala okwebaza bannayuganda bonna abayimiriddewo ku lw'aba artist. Njagala nnyo okwebaza ba artist bannaffe abayimiriddewo ku lw'aba artist. Nze bwe bansiba mu bumenyi bw'amateeka mwayimirirawo, era singa temwasula maloboozi gammwe oba oliawo singa ndi mu ttaka olwaleero. Bwe baasibye baganda baffe Gerard Kiweewa ne Bizonto mwasitukiddemu. Mbasaba era musitukiremu kubanga tuli mu bulabe tulumbiddwa. Abantu abatufuga tebatwagala kubanga batutya. They fear what they don't know and they hate what they fear. Batutya nnyo kubanga tuli ku mazima. Batutya nnyo kubanga abantu batuwuliriza. Batutya nnyo kubanga batukkiririzaamu. Mulekerawo ba artists okugamba nti temuli ba politician. This is your business. Ye mamusinga amaloboozi amanene mugakozese mwogere amazima na kibagambako era nziramu ne kibagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So tukozese ebitone Katonda byatuwa baganda bange. Temusobola kukkiriza kye tusobola kola ku Uganda eno bwe tuba tusazeewo. Bangi twali tukyali mu comfort zone paka omulabe bwe yatusangayo n'ewaffe. So ba artists bannaffe abali eyo ffe tetuli mu politics. Nze mbagamba siri politician naye najja kubuusa bantu. Omugenzi Tupac Shakur muyimbi munnaffe yagamba, I cannot guarantee that I will change the world, but I can assure you that I will spark the brain that will change the world. People power! So naffe ba artists tubategeeza mwenna abali eyo nti tetubasuubiza nti ffe tugenda okukyusa Uganda, naye tugenda polota bannayuganda abagenda okukyusa Uganda. Tubayita mwenna ba artists banaffe abali eyo. Njagala obbajjukiza nti essuubi ndirimu ffe nga ba artists. Ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde, manyi mujja tukubira amasimu mutwebaze mutuyozaayoze mutugambe bannange mugende Meribata musonge tuli nammwe. Victor Kamenyo essuubi litulimu mmwe, naye twagala obbategeeza nti wadde essuubi lyammwe eririmu ffe naffe eryaffe lirimu mmwe. Mukozese amaloboozi ago abantu ge baabawa ku bwereere. Mukozese ebitone ebyo Katonda byabawa ku bwereere, ate tutaase abantu baffe. Tuddemu tukube endongo yaffe nga tweyagala, teri atukwata ku mukono. Nange kinyamba okuddako ku stage. Ate mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kola ekyafaayo mu Uganda eno nga pulezidenti w'eggwanga ayimiridde ne bakyalibe nga bwe tuyimiridde nga tubakuba omuziki. N'obugambo obwo njagala beebaza bingi nnyo bye tulina okwogerako.
ffe nga ba artist tumanyi nti batutaddeko amateeka nti tokkirizibwa kuyimba luyimba lwonna oba kuyiiya luyimba lwonna nga minisita takukkiriza. Ne bw'oba olina comedy skit gy'oyagala okukola olina genda kusooka kunnyonnyola minisita, bwe biba tebimunyumira tajja kukkiriza. Bw'oba ogenda okusuna endongo olina okuwandiika kizo ogenda okusuna n'ozitwalira minisita. Abo baminisita be mumulaba abadde awo abatamanyi yadde art n'akamu. Omusizi w'ebifaananyi bw'oba tonasiiga kifaananyi amateeka ge baleese gagamba nti olina kusooka n'ogenda n'obannyonnyola ki ky'ogenda okusiiga ne bakubuulira oba bakikkiriza oba tebakikkiriza. Gwe omuzannyi wa firimu, gwe omuwandiisi w'ebitontome, n'oyo yenna creative artist bakutaddeko olukomera baagala be baba bakubuulira kiki ekiva mu bwongo bwo. Ekyo twakiga